Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakadde baffe mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Thurayya Islam Media tubaniriza nnyo. Amanya nze Shafik yawe era nga olunaku olwaleero tuli mu bitundu by'e Kayunga. Ng'ekitongole kya Thurayya Islam Media twagambye katukyalireko ku mukadde waffe muganda waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasitudde ne bamuwa office ateegasa si busiraamu bwokka wabula ekitundu kyonna eky'e Kayunga ne Uganda yonna okutwaliza wamu era nga bangi mumumanyi ye Hajj Nsereko Mutumba tukwaniriza nnyo Hajj ku mukutu gwaffe. Niriza Thurayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajj office eno gisanze otya sofa wakajiyingira? Office tennaba mbi kubanga kasita omanye ebigendererwa bya office ekisooka twayagala okuteeka objectives 5 eza movement, democracy, patriotism, security, pan-Africanism ne economic social transformation. Kati ebintu ebyo byonna biba bigatta kuba mu patriotism ogatta kitegeeza kwagalana kwegatta. Pan-Africanism beyond even Africa, Africa bonna bantu baffe ate be bantu abali muno mulimu abasudani mulimu abaki ate kino ekya social transformation twagala abantu tubawe level eva we bali paka badde ku stage endala nga tukozesa eyo tugitaddeko nnyo nnyesira tuteeka ku myoga emyoga mulimu ebintu bibiri bakuwola ssente ate naawe ne bakuyigiriza okutereka ekyo nakyo kikulu nnyo. Then n'abakadde sente zaabwe kati bazifuna era ne basanyuka. Tubadde tulina challenge eya security era nayo tugenze tusala amagezi n'okulaba nga tugatta abasiraamu kubanga omuntu bwawulira Kayunga alowooza nti eno oba tuli mu ntalo eziri Ukraine but now tugenda abantu kubanga beetaaga kubakwana n'oyogera nabo n'obasensitizinga n'obalaga ki kubanga good enough ndoze mujjidde wano waliwo group gye musanze eva wano bazze baaka naye ne tusobola okubakwata obulungi kati n'olwekyo inshallah bwetyo tuli kasita obeera ku bigendererwa bya gavumenti nga bwe kugambye kuba bwe tumonitaringa n'okumonitaringa omulimo guno gwe bakoze gujja mu ssente tokoma mu office n'otuula kiri kye bagamba oluguudo okukola lukoleddwa irrigation kati for example wano waliwo irrigation scheme za mirundi esatu waliwo eya petroli waliwo eya diesel ate waliwo n'eya solar neffe twagenza okulaba nga diesel ne solar bye birungi kubanga byo biri cost effective tebiri nga ate kati mafuta galinye kwegamba ne areas endala nyingi nnyo nnyo. Secondly ne challenge abantu okubagasa ekibiina kyaffe ekiri mu buyinza kubanga kyo kirungi n'ebigendererwa birungi naye abamu tebatwala kiseera kunnyonnyola bantu kubanga abasinga generation esinga bazaalibwa movement emaze okujja kati ebyaliwo tebabimanya balowooza nti ekintu wekiti bwe kyali kati tulina okuba tunoza newe tuli na biki bye tuyinza okukola wadde tulina mu gurupu egamba saagala kumanya naye bateekwa kumanya olwempaka ate oba tukyasoma kuyitira ayaliwo mu 1940 lwaki tetusoma kufa abaaliwo mu 85 naki bye twayitamu kale n'olwekyo bwe tuli. Abasiraamu mu Kayunga bayinamu oluusi entegeera zaabwe ez'enjawulo okusinziira ku wawu gye bagwa. Gwe nga abaddeko ku Supreme Council eyali ayogeddeko ekiwayi kya Supreme Council ekibiina ekitwala obusiraamu mu Uganda, gwe ow'amagezi ki era kiki otunuulidde mu mbeera y'okugatta abasiraamu naddala ab'e Kayunga? Ffe ab'e Kayunga simanyi nti ebyo kubanga ebisinga biri Kampala kati nze wano omulimu omukulu nze omuntu ayasooka wano okujja okunkulisa n'okunsabira yali Supreme Court Sheikh Kakande kati bw'aba yasoose okundaba ate siyinza kugamba nti yandaba si ekyo kyokka yeyampa n'omuntu andiisa emmere kwegamba emmere gyendi yampa ekyemisana yampa ekyeggulo sigamba nti musiima lwakumpa ekyo naye kyeŋŋamba trust ekyokusooka ate muyinako relation mukoddomi wange kale n'olwekyo biri ebya administration tebiyinza kujjawo buko bwe tuyina naye Sheikh Bukenya
Hafidhu ye disquadi wa Old Kampala era bwe yali agenda okugaba ebintu bya futaali nagenda nenkulira omukolo naye nze ekikulu nabagamba nti okujja mu Kayunga sajja kulonda bakulembeze ba busiraamu buli bwompita mu mukolo kye bakuyita nze kyenkuyita ku mukolo gwompise kuba tojja kumpita nga bakuyita supreme kadhi nze ngambe nti sikumanyi abawo Kayunga bakumanyira bakuyita kati naawe baba bakuyita disquadi era kyenjo ogenda nakyo kubanga nze sajja kulonda bifo najja wano kukulembera ate nga abantu bonna mbaagala kubanga obulu bonna mbwagala nga nze ali mu gavumenti siina bwesaagala siina kalulu kasiyuufu buli mu kalulu konna nkagala ate olaba naali mu kibiina ekirala ng'asobola okunneegattako era nemwagala ne bw'aba tanneegasseeko bwe kituuka emyoga simusosola bwe kituuka parish development model mwakubanga ebyo byonna bya bannayuganda n'olwekyo bwente bwendi kaakati okusinziira ku enteekateeka za gavumenti ezigenda mu maaso omusiraamu ali eyo naddala awangalire Kayunga omuwa magezi ki ayinawo naye emigaso gy'asobola okufuna naddala mu ofiisi eno ya RDC nga gwe gye baakuwa e Kayunga wano najja n'akulaba biki byayinza okufuna ng'omusiraamu weeno? Ekisooka President Museveni wabanga alonda abakulu mu bifo wadde tuba bannayuganda naye ne elementi y'eddiini agiteekamu kati gwe kiba kyakabi bw'ojja n'otayamba bantu ng'ogamba nti anze si mmwe mwannonda kale n'olwekyo ebyetaaga okuyamba gavumenti ku ludda lwaffe naddala olw'abasiraamu kubanga nteeka okugenda nabyo kati baŋŋambyeko essomero simanyi erisomesa bannansi erisomesa baani kati oli bw'ajja ng'alina kyayagala muyambe omulimu gwange kumuyamba olwaliro mbadde wano n'aba disabled ndowooza ekibiina ekyo bakikulirwa bayimaamu Kasozi nakyo era mukubidde essimu neŋŋamba obamanyi kubanga batuyamba ku environment okusimba emiti okuyamba bakoze ekyenjawulo bayigiriza abasiraamu okugoberera khutuba bano naye nga bayitira mu lulimi luno olw'abamuzibe tubadde tetunnakikola n'ebbanga lye namala ku kansonga bamuzibe tetumanyi nti nabo bali ketadifo oba bano abatoogera kati n'olwekyo ekintu buli lwe kibaamu amakulu gonna kubanga ekimu ku ekyo ffe kutuukirira basiraamu oluusi nitubategeeza gavumenti ebirungi byekola kati siyinza agamba nti nze siyinza kukolera abasiraamu nakino abasiraamu tujja kubakolera buli ekyetaagisa bamenye nti gavumenti tebawala na gavumenti yaabwe buli ekyetaagisa kyonna tukikole kubanga ate obululu bwabwe tubwetaaga nnyo mu Kayunga muno tubwetaaga tulabe nti ekibiina kyaffe kigenda mu maaso bubaka ki bw'oweereza bannakayunga okutwaliza awamu? Bannakayunga njagala obubaka nti omukisa omulungi groups zenna akasisinkanako nnyingi kati eggulo twabadde ne gurupu eno erwanyisa obujagalalo n'engeri y'okubwewala twabadde ne gurupu yaffe ekulemberwa chairman waffe wa NRM ne management yonna eya NRM nga bweri district management eya NRM ne groups endala yonna obubaka nga twagala Kayunga eve wano weeri yeeyongereko tuteekwa okukolera awamu tetuteekwa kulwanyisa Katonda kiyakola kiki ogamba nti saagala gundi olw'okuba eggwanga gundi oba olwanyisiza Katonda butereevu kubanga yakola eggwanga lyoli si gwe walikola kati gwe bwompalana nti olw'okuba nva isingiro oli nampalana nti olw'okuba mu munyala ekyo nze mu Kayunga nabagambye tetukirina abantu bonna tuteekwa okukolagana wamu nga bannakayunga tetuteekwa kukozesa bifuba tuteekwa okusensitizinga abantu nga tubabuulira ebintu gavumenti gye tuvudde we tuli ne kye tutegeka okukola n'okugiteekamu obwesige kati ng'ekyo kyombuuza ekyabajjama ondooza waliwo omuntu ayagamba yali mwogezi wa kanso tunalaba no ebyobwogezi nabiwumula good enough kati ndi RDC wa president ate president ayina byeyantuma byenteeka okukola ng'ate bitwalira wamu abasiraamu awatali kusosola manya bannayuganda bonna awatali kusosola nti bano basiraamu bano bakatoliki bano baprotestante awatali kusosola na bibiina byabufuzi byonna kuba bwe tunagenda ku myuga tetugamba nti tuwaba movement bokka bwabaawo ebizibu by'emisango tetusalira bano bokka kale n'olwekyo tufubanga bwe tusobola okulaba nti tutambula ne bannakayunga obulungi obutabalaga malala obuteekuluntaza
katonda tusasire tube nti tusobola Kayunga eno okugifuula ekyokulabirako abantu okuba nti beegafu era bakulaakulana. Sobola kaleka okwegatta kw'obusiraamu bangi bakwogeddeko gwe kuggwe ng'eyaliko omwogezi wa Supreme Council magezi ki g'oyinza okuwa ebibiina ebyenjawulo mu kwegatta kw'obusiraamu? Kati abantu bannaffe abali mu administration nze ndowooza abasiraamu baagala ebintu bibiri: accountability ne transparency. That's all. Babuulire ki ekigenda mu maaso. Bw'obanga ofunye waliwo ekikyusekyusemu, kuba for example ng'okutunda ebintu mu constitution kikkirizibwa, naye baani abatunda? Executive. Secretary General vaayo nnyonnyola abantu nti kino na kino, in fact nga tonnakitunda bagambe nti kino kiri bwe kiti, waliwo omusiraamu ali interested bino kino na kino kye twagala, kuba bonna abasinga kibaliko. 2, okwegatta tekwetaaga kifuba, kwetaaga mukwano. Abasinga obungi bwe babalonda balowooza nti tuli ku ggulu tetutuukikako. Gwe wennyini kati ali mu power, noonya bali abakulwanyisa, kubanga buli ddakiika abakulwanyisa be bafuna supporters abasinga, kubanga eno buli gwonyiza yeeyunga ku bali kati eri bakugire kube nti buli ddakiika obatuukako beeguye. Ne bw'ona ogamba nti namala seeguya olw'okuba nina abakulembeze. No. Oyinza ogende wa president ne president ajja kukyusa mitima gy'abantu bonna bali eno ku ground. Ekiriwo gwe wennyini kugenda ne weeyisa bulungi, abantu ne bakwagala. Era nsanyukira nnyo abasiraamu ba Uganda nga nsinzira ku mukutu guno gwa Thurayya. Sinnawulirayo musiraamu wa Uganda yenna ataasanyukira president nga nnonze. Why? Kubanga ngezaako okutuuka ku bantu bonna okumweguya, kubanga kati gwe bw'omala ogenda mu bufuzi gwe ekikyo kiwedde. Oyina kweguya bali abakulwanyisa. Mu politics tukiyita 2+1, 2 gattako emu. Nga Mandela bw'olaba bwe baamuta n'agenda ewaddirekkira kananywerayo kacaayi yali amusibye, yali ategeeza ki nti abazungu bonna bakyuke baleke kumulwanyisa. Neffe abasinga obungi bw'omala okufuna obufuzi ti abo simwagala, oyo sijja kubalaba, abo no. Abantu tojja kubakaka wano mu biwandiiko bayinza okugamba nti beegaze naye n'asigala eri. Ekikulu gwe wennyini kulaga nti oli mukwano gwe n'omulaga hope, then ebintu bitera bijja automatic byokka, bijja automatic. Simanyi nti waliwo ekintu ekiri forceful. No, unity teri forceful. Ekintu abantu beeguye. Secondly, manya nti ba mugaso. Buli kyokola leka gamba nti banaalabira eyo. Abantu beeguye b'okulembera babe mikwano gyo. Kyova olaba nti president oli amuvuma enkeera n'alaba nga oli amugwa mu kifuba. N'agamba muwala wange gundi wadde anvuma naye siina ttaabu. He is the president of Uganda. Fountain of honor. Sikh command in chief ayinza okulagira nti ebibyo awo wonna bakubewo. Naye yeeguya abantu be. Ayagala abantu be. Buli baatuukako ate teyeerabira abantu be. Nze kati mbadde muwagizi okuva 79 to date. After 50 years agambye waliwo Hajj wange bamuwa obwarasi. Obwaradisi. I mean, that the president will have. Kati naawe buli muntu yenna ali mu kifo ky'obufuzi leka gamba nti ffe bootwogera. Arrogance eyo. Chuvinizi muti abagwanga gundi ffe tuteeka okufuga. Oba ffe bwe twogera mwe baani. Bano gwe leader. Weeguya baledi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ku hijjatul wida yagamba omubaka nti obubaka bonna tufundikidde abasiraamu mbalondedde, teyalondera nabbi. Abasiraamu ffe yalondera eddiini yaffe. N'olwekyo gwe oteekwa ku respectinga ffe b'okulembera. Sigamba nti gwe bagende nga bakufukamira. No way. Bayinza okujja ne basala mu muzigiti ne bagenda gwe ngolooza nti bonna bakwagira. No. Naye ekikulu ekiriwo kweguya abantu, n'onoonya abantu gye bali, n'obeeguya ne bamanya nti omukulembeze waffe atwagala era yali enkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Awo unity ejja kujja naye bw'ona ogamba nti kasita nze namala tebiriye. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Bwe tubadde ne muganda waffe Hajj ate mukadde waffe nga tumukyaliddeko wano nga aba Thurayya Islam Media. Insha Allah musigaleeko tubeere nga mugobera program zaffe ezinaddako. Nsigadde nze Shafiki yawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.